akawala ako twakalabyeko dda wano kiki waliwo omusajja yali mukulukulu nga ayogera akola muvemu omwo ne mugamba munnange yensi mwe tutambulira twagatta ssente n'omukyala nga nyonya ssente ozimuwe tutunda piki eyo nyonya ssente yiya oyo mukwano gwange gwe nkugambye eyamukima ku airport mukubira essimu bimuliramu angamba mujje ewaka kati mpito mugende ewa mukwano gwo nga mugamba njagala okansoninga omuntu ono bagenda kumukola ki bagenda mubba bamubbye dda koze bagenda nganze biri baba mubbye naye nga njaga piki eno tusigalemu nga mugamba jangu mukubire simagano kwata mukubire simagano kwata mukubire simagano kwata ali bakoza akakukulu kabantu bana ye ne mama we ne mwanyina noli baganga janga mwana omanyi kwata omutwalo kumune kitundu mga sente zino zitwalire mama wo ozimwe mukadde agende bino mama sente tugende wa mukwano gwange oli agenda tuwa sente bwe yakomawo wano namusanga atudde awo yansooka nasooka kubanze natuuka nasooka nengendako eyo wansi gyembeera nenyumya nejanjava musangimwa wa wedda kubira essimu tokwata aga nokimanyi piki eyo egenda kutwawula koze temwatenza kutwawula nemugamba sa piki obupiki etwawule tesobola munnange ng'akola ki ng'asirika nga tugende wa mukwano gwange wagunga mukwano gwange ekigundi gyebaleko yali akyamunnyonnyola bwatimba ne buzibu ki ne lwaki otuuse kweno embeera lwaki namugana edda teri baali bakyamunnyonnyola twali abantu bana nze ne mukyala wange bali abavubuka bambi babiri ate nga bonna banjagala ate nga bonna bakola kuba omu avuga emmotoka gy'avuga mu kakiiko ka byokulonda keminsonyi bavugira omulala nga avuga mu kakiiko k'ebyettaka nga bujuga babiri mu bantu b'amateeka baba kyamunnyonnyola kyavanga mugambe tali musi nasituka n'atambula n'abalekawo nawulira nga nswadde nempa nga nnyinyokoze mu mutima mikono gyange ne giŋŋamba tunda piki nebatunda piki naye nkomawo wano nempola nga tewali mirembe ayogera bye nayogera biri ebigambo nga ndaba tewali mirembe bwe bwakya ku makya nenkubira Seeko ono gw'obadde nayo nga Seeko omanyi piki ngenda gitunda nagamba nima n'ekijja kyonna Allah yabakoze eki yabageze ne maama wange awo nemugambako ne maama wange oyo nali nagenzeyo nga nabimugambyemu nemugamba kuba yalina lisiiti ebyekwatako piki nemwabimpi makya netugenda nembatuuzaako ne mwannyina netugenda mu Ndeeba tuuka mu Ndeeba nga papa wa miliyoni baali bagigwa miliyoni 3.9 wagigula mmeka 438 baali bawa miliyoni 3.9 waliwo givuzeemu bbanga kyawo wiiki 2 kitundu nakagiwa uyira omulundi gwe muli gwe naleeteramu bamuŋŋamba ennaku 5 wiiki 2 n'ekitundu nenjikola ki nenjikwata nembagamba ate wano balimu baseera nnyo nammwe netugenda ku Ssegawa oba ku Ssegawa omanyiiyo ku Ssegawa nga ku lubiri awo babeera ng'okkirira ekikka mu mbuzi abo wati otegeddewo oti ova eno ku lubiri bwoti waliwo omusajja najja n'agigwa miliyoni 3.95 nali nemedde ku 4 kati ono yaliko naga emitwalo 5 gijja kubula nze n'emitwalo 5 gigino ani agambe awaayo emitwalo 5 ono yali atambula ne bano bamukoddemi bange ali mu lukwe olulya ssente zaabwe ajjeyo 5 agiwadde ajjeyo 5 nembagamba okkiriza nti nzikiriza mbuuza mukokkiriza nti okkiriza mukkiriza ne bagamba gwokkiriza kwanze naye mukusayiningawo nentulika nenkaaba omukyala waali kwali omukyala waali Nazala yataliiko yali eri alindidde eri ssente ne bagamba bali mu kubala ssente ze nagamba n'okubala ssente nagambanga mukyala bala ssente nimaze kwasa oli bulazawo sikwata ssente zireke nga omanga ndi munakuwavu nnyo kyo bambi nanakuwala nnyo yakuwa miliyoni 3 piki wagigula 438 kitegeeza kuliko akakadde kwamu mu emitwalo 38 bw'osanga omulala zasooka okusikako nakola obuntu bulamu mbayinamu omwana nze nga byonna nkimanyi kijja naye mbayinamu ki omwana ekindese mu pologamu yeno tine bwe mba nvudde mu nsi omwana wange alimanya saagana buganye kola ki kumulabirira kyekimu ebikibadde bisinga okunyigiriza kati munnange nga ntambula nkomawo eyalina piki juga nkomawo na bigere mpola ntuukawo mu Ndeeba bantaokeekako wansanga mukwano gwange betuvuga nabo andeeseeko najja straight paka waka naye nga oli omuvubuka mukubiddeko
eyadda mu bulirira ekiro kati avuga bamugemeire kati nenkomawo wano neja mu nnyumba yange nentuula nkusozi nayisibwa bubi nnyo nanyigirizibwa kati waliwo omuwala mukwano gwange ali awo yeka mwogere Wini kuba mwagala nnyo girlfriend mukwano gwange bangi bayoga nti girlfriend naye kati girlfriend woyo muvubuka naye namujja mu girlfriend woli omuvubuka mukwano gwo nkwane ku airport twali naye mu kumukina bambi mwagala nnyo ambeerawo mu bintu bingi kubanga kati tuyina ebibiina naye yantwalirayo ssente nze sigenda nayo mubuza muleeta statement ndabe nga zonna bwozimwadde bwezikola ki bweziba era yaninga akawunti mu namba yange kuba n'essente zange wenziteresa buli kimu bambya mwagala nnyo kati munnange ng'ajja wano yajja ne obutonda ne Rolex ngandya nga ngumya nga mbeera wano nga nguma nga kansoni gwe baleke gwe tunula nga ngamba gwe kyoba onyega nosirika kasoni nawo piki yo ki walinawo piki omukyala nawuli ogambye nti omukyala agamba tutunde piki anti ye tamanyi nti ninawo endala walina wayogedde kusofa piki bbiri nga nsirika nga mbeerawo wano lunaku lumu bbiri n'oli mukoddemi wange yali ne bali naye akomyewo naye ajja abeera wano batubeera mu nnyumba muno basatu ebigambo bitandise okutambula bamufeze bamukoze ki abafamire bakotandise okwogera nga omanyi abafamire bw'oba oyina bakwagala bw'oyavuwalera bakusekerera kwegamba ze bansobera nembeera mu mbeera eyo nga nyigirizibwa ninkakalira omuntu gwe neesiganga bwe nali manyi gwe ngenda okutambuza naye obulamu ddala byankola tumimuga tubadde tuvudde kati wabula wano ewaka nga gw'omukwano tegukyaliwo tegusobola bbeerawo nga bamufeze tebakyali kuteesa babasabye 10 babasabye meka bakyababba era tebannamatira babagamba ki musente ate zaluddewo simanyi zaate zino twatandise nga sente zaali za dola musimanyi kuzooza kati simanyi ziri mu masiini balina bazikumidde bakyababba ankosozi ebintu birinze byandemane okutegeera kuba enziba gye bababbangamu ng'ate mpuliranga bazibu nga bali bano mwanyina bakukuta baziwaayo nze nsirika mbeera mu nnyumba yange muno n'omwana wange ne tusirika wabula lumu ekyo kyanzijira nanyiiga nnyo era Mukama nnyambe era omwana wange oyo yeffeeva okuba mu nsi nenkwata emiguwa nengenda wali bwente mu kisenge kiri ng'obwongo bwange bwonna ngenda kweteeka mu muguwa ngenda kusanga naamenyese nnyo naye ekisinga okunnuma nga ndaba ennyumba eno eriko looni y'abantu $2,700,000 kuba nagyo 2.5 ennaku zayo $2,750,000 sinaba kusasulako nga ndaba negyenjokedde piki eriwo nkadde mba ngenda mmaze okussa mugwa ngenda okussaamu omuguwa omwana najja daddi netunuulira omwana wange amaziga negajja ngamba ngenda kuleka omwana wange nengamba bwenfa omwana ono ngenda kuba mulese tajja kuddamu kundabako obulamu bwange bwonna naye ng'omukazi taliiwo we yalisanze maze okukola ki okwetuga nembeera n'omwana nanga daddi netuzannya bambi yanjagalanga nnyo nga newabeera wano ewaka olaba Katonda bw'asindika omwana era nina stories nawuliranga kuno nengamba waliwo omukyala yagamba omwana we yabula nayagala okwessaamu akambi era nayo nagiwuliriza bulungi nengamba mbadde nfudde nembeerawo nenkwata omwana wange netubeera mukyala najjanga olumu kyemba mugamba otwanemwama naye Mungu wabanga akusaasidde n'ofuna ssente zo b'ogula piki nze tongulira giwe mwanyoka akole ki Mungu waba akusaasidde nemwa Mungu waba akusaasidde ssente zo n'ozifuna nga bw'oga nti obadde oyagala kugula piki endala mpya nze tongulira nemwamba ezo ntuuyo zo ebigambo byayogera wali akutte ku piki ati zino ntuuyo zange byansigalamu kyemba nze tongulira naye ojja kumpako ze nateekako kati waliwo omukyala okutunda piki waliwo omukyala mukwano gwe bamuyitanga Juli bakolanga naye yebweru ajja muwola emitwalo ameka ani awola nze angamba genda bba wange akumpeera emitwalo 5 nga yankubya nti nga muwole nenga muwola kati emitwalo za mukyalawo kuzizo kuzange kati emitwalo 5 ago kwe kuli 2 ag'essimu nga baba balina kuddiza 3 omugambye takugulira bwaba agulira muganda we nimanze tangulira nti ati muganda wange yagenda gwa mulo konze oba mukoze eki nze tompa
olw'ensonga nfunyemu entonde ebintu bye yaŋŋamba nga wali eri entuuyo zange zino ntuuyo zange bambi kyannuma nnyo tekisobola butakuluma bw'ojjukira ngeri gye mwatobamu omusindika agenda akole bambi kyannuma nnyo. mwanyina akyaliwo wano? Mwanyina akyaliwo kati kitwala wiiki ng'emu, wiiki ey'okubiri naye wali sente emitwalo 5 nina emitwalo 5 nali nagawola mukwano gwoyo Juli 2 gegessimu ye nga alina okuddiza emitwalo 3 kati munnange nga mbeerawo nga tugira nga wiiki ey'okubiri eyo nga batandika ngeri omusajja abasifeera emitwalo 5 nga bonna akyabaliko kati nga nze mugamba naye nze nina ajja okumpa emitwalo 5 tugende mugyeyo ssente nze mumpeeko ezange zaki mbu bajjeyo ssente zaabwe zeezooli abagambe baleeta 5 nga mbagamba nze najja okugamba ababbi nga tebalina kisaabu n'otwala ezisooka n'otwala ezo kati nga nze omukisa gunkwata obagamba olina emitwalo 5 nga nfuna mukwano gwange nga mpola emitwalo 5 nga ngenda namugamba togampa mu kaasi yanga nzijjeyo ku simu konza atozijjayo yazisa ku mobile money konze tugende mugenda wa konze tugende nabo nze nziweeyo bajjeyo ssente zammwe ze mumpeeko 5 gange nezange mukole ebiki ebyammwe nga mbagenda ne mwanyinaze nga ye omukyala asigala wano omukyala yasigalaka nga tugenda tunooli omusajja yabadde yeringiranga mu byessente zaabwe walabanga eri mu ndeeba akyaliko nga tusinkana awo ekatwe nga tugenda ku America Embassy jjukira nze ku America Embassy yonna mmanyiyo nsambya nze mmanyiyo mujms twatikangayo eddagala yonna system nga naye nga nze mutima gwange nkimanyi nti omwami ono alabika nga ngamba kati kungemu sente zino zirina ku ssimu nga ziraba naye kweziri nga ngamba ati zijje ngendeko nze tugende mu kampuni munda nga ntuuzaawo olwakutwalawa ku America Embassy tetwatuuka nga wabeerakawo wantuuza nga ngamba nze kamala okugendayo ndabe ebiriyo agende mu Embassy kati nze nga mutambuliza kugamba alaga nti babikolera mu American Embassy nti gibooleza $1 wokka anti munnange Embassy ya America kati nga nze mutambulizaako amaaso kati nali mutambulizaako amaaso nga naye nga mbala kati ayina bwe yambulirako awo nemani noono mubbi nze okuba nali nkimanyi nkirina mu bwongo kati nga nkubira essimu ngamba kakati ntuuseeyo eno tebanzikiriza kufuluma bangyeko ebiwandiiko byonna biki ate bwenfuluma ate bwekudda bwekudda ate nja kuddamu nfune buto ate bijja kummenya ate ono omwami mbadde mukwatiriza wano sente ezo zisindike ku ssimu nga mugamba komawo ne mwaki ogamba ogenda kusulayo komawo nze nkuwe ssente kati nga nze obwongo bwange buŋŋamba ngamba soko nsindikira emitwalo 2 nagiinamu mu kaasi nga jonji musindikira nga nze kyemubala akomewo mukole ki mukwate nze mumanyi nti mubbi kati bwe ngamba ate sindika ezo konza oli ne mukoddomiwo nedda ne mukoddomiwo taliwo yaliyo naye atuuya nakyanyoonya ssente kubanga aliyo mu katwembo alina byasuubira bamuwole kati olwagira nga nkubira ono ngesimu teriiko nga nkubya maama wange wali eri nga mugamba genda ogambira oyo mwagala nga ngamba okola kindi mufumba mmere mugamba atofumba mmere sooka ojja olaba emyaka gyo gyokoleredde gyonna woyiyo obugagga entuuyo ze wewazitadde linnya boda ogamba mukyala nga linnya boda ng'ajja nga n'oli mukoddomi wange naye nga mukubira nga mugamba sente nazifunye ne bambi yaleeta misinde bo bamanyi nti olubawa gana 5 banunula buli obukadde 10 plus bagenda funa obukadde ba 15 nze mugamba munnange nze jjajjange yaŋŋamba lyanga akatono nga kako towaliriranga kingi zonna ziba zizo okuwalirira ekingi oyinza okufiirwa nga mugamba Fred kati oli mukoddomi wange yali Fred nga mugamba mukubira essimu nga akubira Gayi essimu oluwa ndi wano ndi eno munda biki nga mubuuza bulijjo we babatwala mwe mugenda wa ng'oyo mukoddomi wange ngamba batutuuza wano era nange weyandese mugamba bannange ate mwe mumazeemu ngema sente zonna bazibaliiriddeko nga ngamba omukazi naawe atambuddeko ng'ojja otuula wano batwala sente zo ng'osigayo otudde wano we batudde distance ki ne gate ya Embassy wawanvuko baali batudde ni wansi ku kimeza nga ku ddwaliro ly'ensambya nga wala nnyo walako lwaga nti nze namusigala mutambulirako amaaso okuba nze nali muki nga mugamba ne maama we yajja ndi ne maama we yajja twatuula wano nga mbagamba bannange ate mmwe muli bajega nnyo ozizza ekigambo kyo ne muli bajega nnyo nze ekigambo ekyo nkikozesa nnyo nga mbagamba nga babaddirako wano sente
nedda sizibba bino bintu bituufu konze akale mujje nga tutambula tugenda kwa Amerika Embassy kwennyini eno wagunga fande mje nga mbabuuza magamba maade nja kuja magamba musembere wana mama wano wawe boleza sente za ddo biki musajja nga musirikale nga ngamba eno Amerika Embassy kwali bana bya sente tewalina bya sente wandi bikwataganirawo ngamba tunuulira bwenti mukazi atandika kaaba odeme nga atandika kaaba nga bakoma weewaka nange nga amasiga gajja nga mugamba neomvuma bwotyo nonswaza bwotyo nga nzenno nga mugamba naye bannanga abantu mwagala naye wafuna kadde kwogera ne Nazaala saafuna mukadde nayogerako naye ku ssimu kuba nali mbuza waliwo mwasinkana naye nga mututte mukyala wange eri eri bamukwano gwa bamukansolinga nafulumako ebweru njogereko ne Nazaala nenjogera naye eddakiika nga kuminaga bino ebintu bituufu gwasebye ssente wekka kuba ozituwa nga zivaayo gwatulemesa munnange ebituufu nembeera mu nsi nga ndaba ne Nazaala nga agenda kunneekwasa nga nina kukkiriza jjukira ndi omu bali bangi bwenganira ngina mubi gwe kiremya oli ku ntuyo zooli ozirinyamu eggere bo tebamanyi nange gyenvudde nensirika mukomawo awaka tukomawo ewaka natuuka mimanga nga ngamba oli yampadde sente ze nga muga sente z'amazizo bali bababbi nga nkomawo wano wentuuka wano ewaka nga nkubira seeko yessimu ngajja nga nkaaba nga mwaseeko omukazi amazimu nga mukazi anjava wazza nga nze kinsinga okundeeta mu mutima nyumba eno luufu eyo yonna ya looni ndaba piki gye ndinawo nkadde tejja kukola mbadde ndaba ngenze kumpi ate n'abantu badde bandaba kumpi ate okundaba ku mukadde nga nabagambye nakusi kwegamba nga omanyi abantu kuba bano babamaze bwe abintabukira atutulanga omukazi angamba enda kuddayo kati omuntu bwe nina okwesiga wano mu ssente ggwe nga mwana nange tonneesiga agenda kuddayo wa ngaebweru nga manze nange tonneesiga nga mugamba ate toddayo nga mugaana bwe namugaana matodda bweru waliwo olumu nga nkwata paasipooti ye teyakimanya nga ngamba bangisuule n'omutima gugamba gite oba adda yadde akole kyakukasa muntu muki muntu mukulu nze mbeera wano nga omwana oli yava piki yange yagireeta nga nali mubanja wiiki nga mpaako emitwalo ebiri nga masoko genga magamala okweyiya nja kuddira nabeera muno okumala ngaewiiki nga nzuuka olunaku lumu kiro nga kati okufa kumu n'okuzaalibwa kumu kati ngenze kukola boogere teri ajja kumpa yabwereere ngenze kukola kanvuga epiki enkadde kyenevuga otunda nga ntambulirako omwana ne maama weebali mukoddomi ye agenze teyasiibula nga njivuga mukama nga nnyamba nga bwenjikanika ngeeterera njivuga nga mbyereko nga njivuga omukyala buli kaseera ewaabwe bamuyita mugamba naye kati buno obudde bwe tulimu wakwekuba biraka ate bamwe bakuyita togenda tambuzaawo bigere transport omaki kye bagamba simanyi kye bakola ki kyebamugamba mukyala olwo alina olubuto eryo ebbanga lyazze kati alina olubuto olwo amaze nga bbanga ki nga avudde ebweru myezi nga 6 tuyingidde 2019 awo olwo alina olubuto kati nga mugamba olaba azaala oli nga tuli bubi guma ozaale oli yabulidde nze omwana wange nja mmulabirira nga tubeera wano tubeera mu kuyomba mugamba naye tungamba ebintu ebyo byakijega ayinza okugamba ebintu mwanzi nagaana okungamba ebintu byekijega mu byessente kola byo nkola byange aleeta birowoozo kyawe mba ayagaddeyo simanyi agende koganga nebyamutabukako byali byamutabukako ndaba awo essanyu lyammwe nga tewali waliwo nafunawo ssente emitwalo gyali 26 eyo wansi nezijja nemutonomu emitwalo 10 agenda agule ku ngoye nga talina nangoye zayambala juka eri ebigo byagenda nabyo ebisinga bikyemu agenda ogule ku ngoye nemugamba nze tunagamba nsonyiwa biki nemwanze nkusonyiye naye nkusonyiwa oliwa wano nemugamba ogenze tolina kyofunyeeyo nze asigadde wano nkozi ate nebizange nokumawo nozetta akitegeeza tubeererewo ddala netondedde abeerawo kati wagenda mukyalo eyo ewaabwe bamuyitaayita binnyombya lumu nga mukubira essimu alo gyebaleka mugamba naye olowooza nti nemamba olowooza bulungi
namubuuza naye muli omukubidde simu namubuuza naye olowooza nagaye ndowooza nama nebugolaba olowooza bulungi ti ndowooza konze kale nakimanya nti nyiizi onyigidde ki obukubanga abeera mu kyalo bwe yagenda Kammengo si wala nnyo bali maye agenda nadda agenda amalayo ennaku 2-3 kati wagirawo ng'akomawo bw'akomawo nga ngamba naye badde n'eddagala ennyonya mu kyalo olwo olubuto lwevuze olwaliwo ne jjajja wange yajjako wano bambi yafa Allah amusaasire n'asula wano enkeera n'atugamba bannange kufuna mukazi mulungi yamufaako bambi yalina keya eri abantu mama mugamba kale nanga munange ne babanga kunyiza omusonyi wanga nagenda nga kintuddemu mu kifuba nga toli musajja mukulu ne tubeera mu nnyumba aba basatu nze ne mugamba munne ku nsonga bweti munne ebintu yabyonoona yakola bwati ne munyonyola buli kimu nagamba nti noyo yangamba nnyo ndi mujjega biki nimwe kale nze ensonyiwe kyenakola kale kuga ne twetonda ne tubanga tukansonyi naye mba ntudde ne jjajja wange mutwalako nagamba ayo toyina mukazi ojja kukola funa omulala oyo musiru naawe kazi tebakola batyo bakazi tebakola bati funa omulala nemwazi era nkyo mu butuufu ng'omutima gwange gwamukyawa naye nga nze kyemuwagalako azaala omwana ono owokubiri babeera abaana bameka 2 kati olwagira waliwo yadda wano nemubuuza twagambye obeereko mu kyalo owummulemuko yaddako mu kyalo agisooka awummulamuko ate nadda kati bwe yadda kumbe yadda dde ennaku 2 e Kampala ayigenze ewa mukwano gwange oyo yatunda mawati endejje ewa mukyala wamututte mu ddwaliro kumbe nnyina kyessamanya nnyina bwe yamuyita amufunidde ssente emitwalo ameka 3 bajjemu olubuto olulwo olwange olwo bwagenze mu kyalo bwagenze yendejje ewa mukwano gwange mukyala we batambudde ageze ku musawo omusawo yasooka namugamba olubuto lwa myezi emeka namugamba olubuto wali olulinza kyanti namubuuza olina abaana bameka nti omu namugamba lwaki namwagoma omuzaale tuli myezi emeka 5 ne wiiki 2 nagenda ow'omulala namugamba olubuto olina abaana bameka nti bana namugamba wazaalira bali abana yamugamba bana amulimba namugamba kitegeeza noono osobola okukola ki genda ne bamugoba kati nze ajja simanyi ajjawo wojo mukwano gwange Wini yabinyumiza Wini mukwano gwo Wini asirika agamba Wini olina omusawo Wini amugamba ate omusawo Wini tajja kukolera lubuto luki lukulu ajja yebaka wano enkeera ngamba nzirayo mbadde nkimye eddagala addayo wa ewaabwe mu kyalo nkwata omutwalo gumu n'ekitundu ngumuwa addayo lwali lwa Sande Mande lwakubiri ankubira essimu angamba ndabika ndi mulwadde bikikuwa okusatu angamba olubuto luvuddemu amacha nenyeka nnyo omutima ngamba mukazi ono olubuto luvuddemu era nkome ku mwana omu naye nga nze niya yange ngamba ne banazaala omwana owokubiri olwo yenja kutoba naye maama wange gyali naye akuze ku mwana ki mwana kuba naye abansaba munnange ng'agira nga nzija mbigamba Wini mwana okimanyi mukwano gwavuddemu olubuto bambi nakimugamba wala nakwata ku ttama nanyenya omutwe bagamba nange abakazi nanga naye nkubuulire oba onyiigira sijja kulyamu lukwe Wini yoli gye yagenze yanyumiza ono omukyalo ye yaddayo waabwe mu kyalo angamba oba onyiigira sijja kulyamu lukwe nazaalawo toyina nazaala gwolina ali after money konze lwaki angamba ng'obadde ng'omuwa ssente wano kwayo Wini yazisindikanga n'ozisindika olumu nga engeri yabeeranga ne ssente zange mugamba dene 10 tuliweereza omwana enkuba tonye gineeta nga byonna ng'abikola ki enkuba yatonye oba otegeeza ki anti ng'enkuba bwe yatonye ennyo ng'ebirenga 5 nga ngamba mu kyalo mu kikadde tasobola kulima engeri gy'alina omwana muweereza ye 10 oba 5 afune amuyambako oba yamufunye batamufunye nze buvunaanyizibwa wange mba mukoze ki obukoze nti kuba kyemuntegeeza nti namwongerako omugugu nga ngamba ku bintu byakoledde nazaala woyo teyalikoze ekyo natuka n'okujja n'ava mu kyalo najja n'atunda ne piki nanga ne olubuto baluggyemu konza abinnyonnyola ti nazaala yafuna emitwalo ameka 3 agawa omuwala amanga nange nchwana nga nyomba nga nayomba bamemwa tuyina magezi obutemu obwo bwaki ngenda kusiba n'omusawo ngenda musiba yava ngamba sebo nali mwana akawungeezi muno mu nyumba ndina omwana wa ssenga wange simutadde mwana wundi speaker yamba mugamba yava ngamba sebo onsiba mu tuluba ki ndi mukazi wo konze uli mukazi wange nangamba ewaffe bakumanyi konze
wali ozzeeko ewaffe nti nedda kunze sijjanga kuba munyanganze sibadde mukazi wo mbadde mukwano gwo kunze nsaba kunsonyiwa kali mu kuyomba okungi okwo kyava nzijjako essimu maama we kyava mujjako essimu omwana wange omugamba ki nga mulwadde ne mwanze mumpe omwana wange kati nganze pulesa ntadde bampe omwana wange oyo gwe bayina kyebakoze mbeere n'oyo mbeesonyiye kyemba mugamba mpa oyo kyemba mugamba si kyakunenya ntegeerayo amagezi go ngaabeega maama wo ogamba ani mukyala kumbe Nazara yasoose amuggyeko essimu awulidde byenjogera awulira byetugamba lwaki nvuma muwala we kati Nazara mugamba mumpe omwana wange siyagala gwe mumpe waki omwana oli addamu akwata essimu mugamba nnyabo omwana nagamba njogera olwo mukyala wange mugamba naye si kyakunenya maze okulaba amagezi go ga nnyoko temutegeera ko Nazara neyanziza nnyo ssebo konze weebale kusiima bane nga nyiize nga neekyaye ng'omuntu neekyawa nenziyamu ate nempisibwa bubi amaziga gampitamu omwana wange mugamba kati abantu baŋŋumizza baŋŋamye gumani ng'ate olubuto kati mu kuyomba nnyo ku ssimu alina ekigambo kye yaŋŋamba era kyankwatako nnyo yaŋŋamba sente zange zaakuluma ku wali oyagala okulokera ezize nze wali oyagala okulokera ku sente ze milioni 3 mu sente ze zannuma kwenda ninjagala okulokera naye n'essaawa ya leero ngenda nenebuunya bakuloka ki oba nali ngenda kukola kidduuka oba nali ngenda gula loole kwegamba sente zange zaakuluma ku wali oyagala okulokera wali oyagala ssente wali toyagala muntu ne Nazara n'akingamba oyagala nnyo ssente wali toyagala muntu kati ye bw'amala okugyamu olubuto olwo omuwala Juli gwe nawola emitwalo 5 agamusaba kuliitiriiti nze ngenda okukubira Juli essimu agamba mukyala we abangi oli 5 abirige n'3 agenda okungamba waayi mukyala we ssente nazimuwadde nazeewoze nawezeewoze yantadde ku puleesa nga njagala zimuggyako nagamba mukyala we ssente yazikoze eki yazinsabye ku puleesa nange neneewola nanneewole nemugamba waayi oba zimuwadde kale fayini nenkita nembeera waawo nentambuza obulamu bwange omwana ali kammengo waabwe simuwuliza kati nenjagala omuggyako omwana aga okusoma nekutuuka nemuwasiddemu kuba fiizi nga oyina omwana olwo nemwama ono seeka yatuwa essomero abadde wano yatuwa essomero basale ya mwaka ogiganye kimuwe nagamba sirina ssente katugenda kukola tutya kati waliwo maama wange awo ayina essomero kyava agamba nze ojja kumpa ku ssimu njogere naye abaana omwana oyo akulenga amanyi bannaleme kukula yekka mu nsi kyenva muwe ennamba yey'essimu nga nkyagiina kyenvamu ayogera naye namugamba nti maama bw'oba oyagala nnyo omwana olako naye oba mwagala nnyo omwana muzaalire kasa nawe oli mukazi maama nakingamba najjako bujjasome ngamba agambye atya ne maama wange n'asaba omwana naye nga alina essomero lyafunye lya basale kati maama bw'asaba oba muganda wange awo wagimusajja abeerawo wansi jjajja wange kyenva mugamba nti waayi oli mukwano gwo kyava gamba nti ojja kumpa ku nnamba y'essimu njogere naye omwana ajja mutuwa kyenava mukubira n'agamba nti bw'oba gwe aji nga gwankubidde omwana ngenda mukola ki ngenda mubawa nga aji angamba kale nga nkwata emitwalo 5 gimusingira transport ngula bintu olwagira nga agamba neekubye sikyakuwadde mwana jjukira neeringuza ebintu bijagenda okukola ki okusomera ne bagamba sooka ove ku mwana ne muganda naye abantu mwagala ki ogenze bwero emyaka 2 n'emyezi 8 wandeeka siina mwana nina omwana omwe era okumyo nina omwana muba mwagala mazima ki mwana esitole yange eyo bwetyo ndowooza naye nembeera mu nsi nga ndaba ekyasinga okunkangamu tife twabeeranga wano ewaka nejjajja ngaomuntu walwala awo bwe yagenda teyadda wano ani omukyala awo tanaba kudda nze nembeerawo mu nsi nga ndaba kuba ffe twabeeranga wano ewajjajja nga omwana omuntu walwala twalya gundi emmere twalya muwe eddagala kati nga kati neeyo oba bwe kiri nga bagamba twalira gundi eddagala twalira gundi nga omuntu gwowa eddagala ava kujjamu olubuto ate olw'omwana omusajja gwayinamu ki omwana ate nga n'omwana mu abamuyina kati nga wayitawo ebbanga nga nkubira bulaza wange nga mugamba ne maama we manya nkubira bulaza we ne maama we namunyiigidde yankoze bwati oyo mukodde nga kyava ngamba naye muko naawe okuleka nga toyina magezi ate maama oyingizaamu waaki mu bintu ebyo ngamba nga siina ki magezi kati naye nemwesonyiwa nemukubirako essimu nekubawe mukukyala nemwagwe nno njala kuleeta bintu muganda biro wamanya kabitwaleyo
bintu ki engoye ze nga nzipanze wano olwosazeewo mwesonyiwe kati nga ngamba Seeko ojja kumperekera nga nkubira n'oyo mukoddomi wange apeeta Kasangati nga ngamba yekale bw'onootuuka wano ojja kunkubira bambi nga nkuya Seeka nga tukola pulogulaamu nga tugenda saawa yali emu 2 awo nga tusituula ku piki nga tumuvuga paka Kasangati twatuukawo saawa nga 2:3 nga tukuba essimu paka saawa nga 6 tebakwata Seeka mugamba bwayi tuddeyo nga tukomawo nga nkomawo na kisawo ngamba oba nkisuule nga nasijja suula ngoye zooli nga nziteekamu omwo mu nnyumba wayitawo ebbanga lya mwezi nga gumu oba 2 bandiyo nga nkubira essimu n'essimu gye yakubirako sigimanyi n'essimu ye sikyagenda nagidiriitinga nga ngamba mbadde ndi wano ewo nkima ebintu byange amma omutima nasooka nentyamu nga ngamba muntu ono nyendamu nga mbaako kubira Seeka taliiwo waliwo omusajja omukulu gwe nakubirako nga naye taliiwo nga ngamba ngenda kukola ntya nga ngamba ne kaŋŋome kaŋŋende nga ŋŋendayo nga nzija nga nzigulawo nga afukamira mbuuza ne munne nga mbuuza nga mugamba toyingira kambikuweereze nali naakagulawo bwe nti yansindika eri n'ayingira bw'ayingira n'enkuba yali etonyeredde kyasinga okunnyiiza ng'alinnya ku buliri n'engatto nga mugamba tolinnya ku buliri n'engatto za ajjako ebintu by'oyagala ne tolinnya ku buliri yali ajja ku bed cover alinnyako bulinnya nga tajjeemu ngatto kyava nga maze nakyuka kyava mpandulira amalusu ne mugamba nenga siimoola bwe nti ne mugamba watuuka ne wano kyava asiba ebintu kyenva akwata mu by'omwana nima tokukwata ku bintu bya mwana wange bireke nentabuka nima tubitwala omwana yamulinda era yamulinda nenga nsaga atwala bintu bi kyava ansi awugana nagunyanze nkukwayaga kunkuba flasika nenje mujjako nakwata akamba akanfumite nenka mujjako kyava nsimba wana amanyi omusayi ne gujja nemugamba nima nsinza kukuba nemukwata musembo wali mama wawe najanaga muleka atwala ate bintu by'omwana ogenda bolizaalo ligula ebirala n'atwala ebintu muleka oyangamba oli nembireka n'asiba ebintu ali ne muganda we basama kuti mugamba mumaze nti nebafuluma ali mu kufuluma kyenva nfuluma n'enzira wabwero ngamba Allahu akbar mulamu tawoneka naye nkuwonye bannaye mbadde sente mpona ebintu byo mu nnyumba n'agenda n'ensimbula n'engenda kali mukwano gwange oyo yampola emitwalo 5 ne munyumizaako n'ayitako eno ku ssaawa nga 2 zali 12 bavaawo ssaawa nga 3:30 nze nakomawo nga 4:00 bano abanonye ebintu bavaawo nga 3:30 ne batuulawo ku kkubo ne mwanyina yali ne muganda wo olwo sisita we ne bagenda naye ekyo saamanya ti omukyala mukujja ayitirako ku poliisi ng'ayagala mbeeko kye mukola agende ku poliisi ejje ekole ki enkwate tugende ku poliisi nti oba mwetondere oba bikiye waliwo yakingamba nti kyeyali abaze nenze saakikola ate n'ekirala yakubirako ne ku maama essimu ng'alinga eyeetonda maama nagamba musonyiwe ngamba maama tokiddanga mukiisa mukamwako ne mugamba nze oyo omukazi bweba mmere bwaba muwogo kati muziro gyendi n'abaana bendiddamu okufuna ndibagamba temulyanga emmere eyo bwe kiba kika kya mmere kyonna muziro ki gyoli kuba ye namutta bwenti ye namusonyiwa ne musonyiwa ng'alime kati mungulaba bwannyamba covid agenda okutandika ngenda okweza omukwano gwe Julia ngamba oyo covid yatandika ku 12 awo nga2 awo ng'alinnya agenze nengamba yemuwonye kati siddangamu muwuliza simanyi yamuleka okuva lwe yagenda n'okutuuka leero toddangamu simuwulizangako omwana gyali nabamusaba bamugaanira omwana we bayagadde bankubira kati guno omwaka nabaweerezaayo 5 ninga sikyalina buvunaanyizibwa nga taata bwe nina kukola nga bwe nakolanga kuba nze nabagamba kati nazaala yangamba omwana we nebagamba newe nakola kyomwana temujja kunsiima nze mumpe omwana oyo bwe mwakuma nange bwe mba nkola ki mba ntandikira ne bagaana bwe nti nayimirira story yange eyo ennyumba miliyoni 2 ekintu ze babanja mpozi ekibannange mukama ansonyiwe njogedde bingi mukama ankwatirako nsasula ennyumba ebibiina byonna nembisasula nembimalayo nenzemu nenfunanira nenkola ne piki nengula endala nengula ne ploti endala nina ninaku gye nagula endala kwegamba mu bbanga lino kuba wagendedde ebweru n'okutuuka leero olinamu ploti 2 ne piki endala ne piki empya
n'ebibiina byange bitambula kati era njagala kujjayo ssente kuba kati njagala gula loole kuba nsifeegi gwe mulimu gwaffe kati eprogramu gye ndi mu kuteeka mu bwongo kwegamba omuntu si kirungi kwemalamu maanyi kati ngenda singa nali nnesi zankosozi nalyanga akagaati ne chapati n'ebijanjaalo ne kati onsanga ndi mu mmere ndya ya mutwalo ndya ya ttaano kwegamba obulamu bwange bwakyuka simuyinaamu wadde gundi yonna gye mulowoozaamu wadde gamambu singa ajja olwaliro ng'akunoonya ng'akwetondera tewali chance ye ne bwaba nga ye mukyala asibaddeyo mu nsi yekka ngenda kufa obuwuulu kuba namwagala nembakale oba nga saamwagala namulaga amazima emyaka omusajja nze abasajja bensinga okulaba abakazi babe bagenda ebweru myezi bweze nabeerawo emyaka agenda okudda nga bw'aba muyambye nnyo talinayo wakiri akaana akamu akalala naye nakati okuba yagenda ye mwana gwe nnina yoyo tolina mwana mulala siina mwana mulala nina omwana omu gw'otalinako access nina omwana oyo yekka kwegamba nina ebintu byenbadde awo nentunula mu bulamu bwange nengamba nekyo kisoboka ngamba ne Katonda era bano omuntu owemalangamu maanyi yakuleka n'agenda akole ne bisala gwe n'osigala ng'ogenda mu maaso kati ayaddayo akole simanyi oba akola oba takola nze simanyi tolina shuwa oba ali bweru oba ali sweru oba nenze kyemusabira kimu Mungu aba muwadde obulamu njagala afune omusajja muwase azaale abaana be kuba nze simuyinaamu bigundi yonna ankosozi nkwagala nnyo nene bw'omuwasa sikunyiigira kuba nze ewange sina kye namufunamu kuba nono seeka yaŋŋamba musonyiwe ne mwaseeka eddiini lagira abakazi bana mukuwe nakimugambako kati nze simuyinaamu gundi yonna wadde oba gundi ne bwe tusigala mu nsi bameka ebyabakyala mba mbikoze eki otuusa otya okubanga olwayo tonna bakuwasa nasooka neewaamu sepeesi kati nenfuna omuwala awo nemba nga mwagala nentama naye omwaka gumu kitundu nga sina natundwako naye wadde vanira nkyali naye gumu kitundu omwaka gumu temunatundula vanira wadde era seekwono lwaga nti ensonga ezavuddewo naye azimanyiiko omuwala nga mumanyi naye omuwala abeewaabwe baali batabuliiki ne bambuusa amaaso ne balaba ate nako nenkulabanga okunnyamba ne bamugaba kwega nensooka neweemu sipeesi omanyi nagenda okulaba ankosozi kireeta obuzibu omuntu bw'ogaba ng'osanyuse nnyo oyinza ogga kyotaligabye ate bw'osalirawo mu busungu okola ensobi olina ekigambo kye wayogera era nze nakikuyigirako omuntu ayinza okujja okusula ewuwo nga kisumuzo kye kimubuza ewuwe n'omufuula mukyala tayinza kukubeerera ssanyu kuba aba yetazze lwa laavu era bwemuli kyali kisumuluzo nno singa tekyali kisumuluzo kwegamba bwegamba kati awo newaddewo ebigambo ebyogerebwa nina omukyala muwala mukwano gwange nnyo abadde ago yali yafumbirwa eyo e Masaka naye nga yabeeranga kuno n'azaalayo abaana babiri obufumbo ne bugaana n'ayagala okugenda ku kyeyo ne baba oba ogenda ku kyeyo salawo olumu ng'ogenda ku kyeyo naye bw'oba ovudde mu bufumbo weewe gaapu todda mu bufumbo tova mu bufumbo ng'odde mu bufumbo bajja kulowooza nti oyina obadde oyina era obadde obwenderamu najja n'abeerako wano n'agoba ebintu bye ne ankusozi abantu abamu n'omuwala alina bye yabigamba ng'akaaba naga neewuunya gaayo oyo omutima gwe yabeera wano emyezi 2 n'agoba ebintu bye paka kuggwa n'agenda ebweru era yatuuse okugenda ebweru nga simugambye kuba kigambo kyonna namugamba ekintu kimu nze wano ozze okubeera ewange oba tulina ssente zakulya nga mba nja kukuwa naye tozze nga mukyala wange nze nkuyamba buyambi naye saagala ate gwe olwokuba nkuyambye nawe bw'ofunanga ekintu ate onnyambi singa osanganga omwana wange ng'alina kyaguddeko mu kkubo mukwate ku mukono kyenkwagalamu nemaye n'ensi tumaweekoma yeetooloola ne tusisinkana nemugamba naye oyinza okusanga omwana wange wasobola okunnyambira omwana bw'omusanga nga yeetaaga kuba kiboko gimukube ng'omuzadde bw'osanga nga yeetaaga kuba 10 lumuwe era yabeera eyo nanneewuunya yaŋŋamba gwe best friend wange kati ekintu ekiri mu bintu ebyo ti abasajja abamu tujjanika nitosuliramu nga tolina mukazi obeerawo ekintu gwa kiteeka mu bwongo gwakiteeka mu wooli wendi ennyumba eno bw'aba alaba wano of course ennyumba oba eneggwa owasiza naye ate ngenzeeko muki oba saagala kulaga bintu by'abantu bw'obeera wano ne mu kisenge wawukanira ddala ekisenge wano tonaba na kusemintingawo we tuli ekisenge kirina tiles kirina toilet ekinaabiro ky'omu kisenge n'amazzi kati era gwatulaba bw'olaba wano
wane ennyumba tannagwa naye ate bw'ogenda mu kisenge buli kimu kyaggwa tiles ekinaabiro toilet amazzi mwegali kati okikola otya olina pulani ki kati pulani yange nina ssente zengenda okufuna mu kibiina ndowooza ngenda nja kukola nnyumba eno yonna munda ngimale nina ssente zenjagala okujja mu kibiina eyo ntunde ne poloti ezo njaga kugula loole kuba gwe mulimu nange gwenkola ki gwomanyi ya pulani yange Allah bw'aba ampadde obulamu ekisikola mwaka guno ogujja oba oguddako guli naye nga yo kati kiri mu nteekateeka nti nasooka kutaayiza bwe nti naye kati tugenda kubeerawo tuti eno ennyumba singa ebaddemu omukazi singa yaggwa dda era nja gikola wasalawo sooka okole mu kisenge gyensuula nti gye nasooka okwagala sooka naye webale ekisenge newankubadde mu wuulu naye ekisenge obuliri kiriya ate tetugenzeeyo obuliri kiriya yo wasalawo ekisenge wokuteeka oluba olongooseewo naye webale longoosa waleka bulungi wano njagamu nga tuwadde obulamu ojja kudda ne wana ate ogenda kukyusa wakati naye wano wanagwanga tewali mukyala nja kumalawo eno ennyumba yange ngizimbye nga tekuliko mukyala afumbira bazimbi mmere tekuliko aweereza ttaffaali nti liirino buli kimu nkikola tobeere muzibu wakufumbirwa kati ng'olinga alina obukoowu omanyi n'ennyumba y'omusajja gyoyingire nga buli kimu kikye mulangira nnyo kuliko bulokayo ebbaati lyo ligyeko litwala tolina busungu bungi obusungu busobola okubaawo naye omukyala nti ye mu butonde omukyala olina mumukolerera era tukola bino okuba na mukyala na mwana kubanga era kati wano nsomoozebwa nnyo abantu banga lwaki towasa naye nange ate nkyebalizaamu okuga lwaki towasa kubanga bw'oba osula ku muzikiti terya kuba muwala we bw'oba osula ku muzikiti terya kuba muwala we omuntu agenda kukuba gundi lwaki towasa bamala kola nga olina levo gy'okoze eki asula ku muzikiti tebamugamba lwaki towasa kati ankosozi nzeewuwo nsuza nyinza okuwasa nga lwaki towasa nsuza naawe wenyini mba nkusuza ate ondiisa naye kati nange abantu bakubuuza lwaki towasa ate nze nakakikubuuza emineeka mingi mpoyazoyala nkidde mubuzi bambuuza bangi naye kati owulya wandyagadde muwala ki singa obadde wakuddamu kufuna afunye omuwala njagala omuwala ng'ayinamu bakusita kuba kati omuwala gwe nina okufuna kinina esooka okukola bw'abanga mulamu anange ndi mulamu kugenda waabwe kikyanyingira mu bwongo nti oli yanjolega nnyo kuba yina ekigambo kye yaŋŋamba nti ewaffe bakumanyi anyway kuba bino biraba omukazi ate ajja ne mukulaakulana ne musinga ne wano nemusaba abapangisa ate ne mugenda wa omukazi ye wabanga alibedde okunjagala ng'alibedde nga mukozi nga talina nnyo bizibu bingi naye kati n'omukazi w'ebizibu mutya mukazi w'ebizibu mutya naate gwe tolina bizibu kati siina bizibu kuba nze kati era omwana owange oyo nemba mumugjeeyo nyinza obutamuba mukazi wano mukyanganya kuba bangi abafamire abayayanira abaana baabwe okulaba nga banzaala maama gyali eriawo nakifuma taata wange amaka ge gali awo kakiri alina amaka ga mirundi ebiri bangi bamuya basenga bange bamwagala bonna bakubanja omwana bamanja abaana nebugamba ebintu ebimu nkosozi si kirungi nasooka neweemu space nekyo kibadde kirungi kati ogenda okuyingira relationship empya kati omaze okuwona obusungu bukukendedde bw'oba olina ebbwa nga libonedde ddala kyenayagala kuba nalina ebbwa nga saaba kwongerako bbwa kuba nagenda okiraba nga nyinza okuba omwana w'abendi nemubonyabonya toyinza nina ekintu ekisinga okunnuma mu bulamu wenyenda ewa gaayi ne bwoba mukwano gwange ng'ayisa bubi omukazi kimpisa bubi kuba nange sisita wange saagala bamuyisanga nti ate nze nagamba omukazi era nina n'omuwala omagwe nakukwanako awo nemugamba nkwagala nagamba ngenda sooka nkibuuzeeko maama namugamba tokiddamu tongamba byakijigago nina namuteeraawo ekigambo ekikomyawo namugamba tongamba byakijege ebyo lwaki bw'oba oyagala omukazi alina sooka kwagala ggwe naawe n'oyagala ye nemubaaba babiri nemusooka muyingizaamu abazadde nemugenda ewa maama nawe n'omutwala ye yali anoonya lukusa kuba nze maama wange anjagala nnyo kuba tuli abaana 8 abalenzi tuli 2 omulenzi anzirako yalwala kati nzi mulenzi ate omukulu kati abasigadde bawala oli omulenzi bambi yalwala obulwadde bw'okutabuka omutwe ayinza n'obutazaala kati maama wange anjagala nnyo ne maama wange bwe yajjanga ewaka nina ekintu kye namugambanga namugamba maama totunula mu maka gange
nabadde nakweraliikiridde okusinza ku mboozi gye tunyumya ensonga zo nga ziwulikanga ezimanyibwako abantu abangi maama senga ng'oli akulaba ng'oba awuliriza ennyo abalala singa abadde maama ng'oli nagamba oba mamizi boy nga oli agamba nti abalala bakusalirawo nnyo era newuyinza bw'ogamba nti ate omuwala bwe yagamba okwebuuza ku maama wabikomyawo kubanga nze nkimanyi amaka n'ennyumba ogiraba yange n'abafamire bajja naye kati olaba gwanko sozi ofunye omukisa oyingiddeko mu kisenge kyange si buli muntu nti ayingira mu kisenge naye omukyala yawa mu kisenge ne waba maama wa muddiiro akitegeeza bw'oba ofunye omukazi ng'ayitibwa omukazi nze maama wange talina kuyingira mu maka gange ne maama talina kuyingira mu ki tegedde ekyo nkyagadde tegedde ekyo nkyagadde era nze bakinkulizaamu ekyo nga nkimanyi nti omusajja ewaka aba musajja era kyova nga bambi omukyalo ono namwagala nnyo nga mumwesiga buli kimu era nga ne basisita bange mbagamba nze bano ne basisita bange bajjana ne mbagamba wali sisita wange yajjana ne mugamba wano mujja ne bwe nfuna omukazi wano si wange wa mukazi kuba nze nebona oba onjagala otya nga toyagala mukazi temujja kukwatagana nze ninaaba nkwagala ntya mpozi nga omukazi ajja kunoba ate nze ninayo ekintu kyemmanyi ekikuna kuba nnyo nejjajja nti omukazi ate mu nsi yaba best friend oba wadde ensi yakyuka ajja siga nga best friend wasooka nti omukazi bw'afa gwe omusajja olina emikolo gy'okola nga abadde mukazi wo noba omusajja bw'afa omukazi alina emikolo gyakola ki mu baganda ate ku bulazawo oba ku mwannyoko okikola ate ogikola tokikola kyekimufuula ow'enjawulo era nze newadde tayimu yange nga ngimanyi mu mutima gwange muli owulira nga kati oli lwedde ndi lwedde naye nga manyi nja kufuna omutuufu kuba si papye omulimu gwenkola gwa abakyala bangi ne siina ekisooka njagala kwebaza obuvumu obw'okuvaayo n'oyogera kati oba oli awo nkuba akafaananyi omuwala yali yasiiga kifaananyi kyewaabwe simanyi anti ye kati obuzibu ekintu ekyanjogeza ekintu kino nti abakyala bano badde ewaabwe ayogera birala n'abamuwa amagezi naye temumanyi bantu gye bavudde babiri kuba kati omukyala namusanga nga ye mukugu nkunze bujjukira nga akutwala ennakulabye mu kaloogi ne mukansolinga nenjaga mukansolinga ne mutuuse bwenkola ki wenjagala siyinza muwaayiriza nti namukwata na bwenzi siyinza muwaayiriza nti namukwata na musajja tuba yakubba ssente tuba yanziba ssente tuba yamboggulirako nti yanvuma era nze nabeerangawo nga neeraliika ekintu kimu nga njagala nnyo nkadduwe naye nga nkyeraliikirira mu mutima omanyi okukyenga oba kino kinyiizizza era nze nkimanyi bwe nti wano wakosozi wange newe mba ntaddewo omukazi nina omuga nti nsonyiwa nga munyiizizza ate ng'ali wuwo ng'ate ali wange naye alina okungamba nti nsonyiwa kuba lwaki nakubanga amasimu oyo muzeeyi yangambako naye lwaki okubiranga omukazi essimu ng'ova safari kwanza nira bisaagala kulaba kitajja okuntangu kitegeeza nti omukazi era nze nkimanyi bulungi gwe naaba ntadde wano essimu eyange eba yiye neyiye eba yange eyange eba yiye neyiye eba kiddemu ekyo essimu eyange eba yiye neyiye eba yange neyiye eba yange tewaliwo byagamba nti nina bye neerekerayo wano nze kyemmanyi bwe ndi ku mukazi nga mutadde waka nga ayitibwa omukazi essimu tajja kukwata yange agende naye mu nsawo oba nange ye ngenda bwe bagikuba evugirawo n'agikwatirawo nayogererawo n'atambula n'akola ebyalina okukola nange bagikuba n'amanya nti gundi yakubye ngikwatirawo si byakukuteerire kubanze bw'onookuba essimu n'ofuluma ebweru n'ogikwatira emmanju w'ennyumba kijja kunzija kuwaya ne oba oyogera ne mwannyoko n'oba oyogera ne maama we nze mba nja kulowooza birala era nebuuza bw'aba ayogera ne maama ebiba kukusa okugenda eyo omukazi gwe naye teyakikolako kale ebimu yanyonoonamu nga ffe tubeerawo era lumu era nalina mukwano gwange ne kano kankaleete era nga muba neiba omuwala wuuno mukwane nga kale nga mumanyi ebyekisajja nga ngenda okumitinga omuwala yangamba bambi sole nsonyiwa kuntiitira gy'otintira bwotyo ninkankana gy'okankana omuwala nga yagamba twogera boogezi bano ku kkubo nawe nookankana bwoti ewe n'omutima gukkuba kati tojja kumalako bambi era ne mwana tukireke ne mwana kiganye kubanga ensonga
natya nnyo nga munange nina omukazi byemugamba nga mpeekera n'okuweekera bambi nangatojja wamugamba olina omukazi nina omukazi nesaagala bimanyi nagamba tojja kumala kwegamba ankosozi ati waliwo abagawulira lifala si fala olira mujega ankosozi kyensinga okutya mu bwenzi otwala ssente kati singa omukazi oli bwe yagenda nga nadda mu bwenzi singa bwendi si bwendi ankosozi neebaza Katonda nkozi ate nkyakola kuba myaka 3 ntandika butandisi kasa mukama banga akwadde obulamu nze njaga kutuuka mu myaka aga nga nina byendagako abaana nti kino dadi yakikola ne kino nakikola nze ankosozi sirina mulimu gwe nsobola kugaana naye ogambye bw'ofuna omukazi ekimu ku byotunuulira kwe kugenda ewaabwe ekyo kyo teeka siyinza kubeera okyalina kiri ekyogamba nti omukazi oyagala omu y'omukazi njagala omu okiwulira ng'okiina kyenjagala nalibadde sikiwulira abantu abo bakola ki nalibadde sikiwulira eno embeera etuvuga kigina otwagaza kubanga nze nkimanyi bwe nti omusajja baki wemalako emirembe nze ntya nnyo okwemalako emirembe okukwana obubi oba okwemalako emirembe okulimba obwongo bwange ntya nnyo okwerimba mbooza lwaki tibonna bano omukazi ababiri nyingiza mmeka ono ajja kuzaagana ono omu nnyumba waba abadde akukkiririzaamu ng'amanyi ojja muwa omutwalo gumale wawulira nti olinayo ow'ebbali takusaasira taddamu kusaasira so nga ate wali abadde akukkiririzaamu n'agamba nti omuntu alina mutwalo gwe tulina bwe guggwawo n'amanya nti tewali kati kyekyo kyentya nti ate sente z'oteekamu ono ow'ebbali oba akuzaalidde abaana biseera ebisinga oba akuzaalidde oba takuzaalidde bikumenya obeera bw'oti ono ayagala ono ayagala nze saagala kunseka mikono sayidi na sayidi toyagala kusikambula era nze omukazi gwe ndiddamu okuwasa nkososi bwe tulimu okukwatagana wano nja mulekera bwe ndimu apadde abaana uwe n'abaana nze ngende mukazigo ng'omusajja ntobe byange ekisembayo okusinziira mu love story yo singa oli akubuuza nti nsobi ki z'olaba nga wazikola nga singa ofuna omukisa omulala oyagala zeewala oziddamu ensobi sirabawo nnyo ensobi ze nakola mpozi ensobi ze nakola ku mukyala wano nga tumaze okutabuka ebiba bye yaŋŋamba siri nnyo ku ekyo nti mu kutabuka kwamme oba biki okuva lwa musesenkana okuva mu kusalawo okutandika ebyomukwano zotambula tewali woolaba n'ogamba nti singa nalina omukisa okutereeza wano nandibadde nkolawo bwe nti wano nandibadde nkolawo bwe nti okwalibadde okutereeza ekituufu nali nina okuleka omukyala walina omumuleka nalina omumuleka ku bantu bali bye bambuuliranga abantu abakulu nalina omumuleka naye ate mukyo ndowooza enjawulo gyendabyemuko makyazi baalabanga muyaaye naye ate ebibaawudde tebibadde ku bigambo bali bye baayogera oba oliawo ndowooza nze kyendabamu kano wange kano mwagala nti yali ttaano mukwano gwo naye wamwe walina okwesalirawo walina okwesalirawo ng'omuntu naye sebe engeri gyakuteekamu opika paka nankulabye mu kaloogi olumu emikwano gyaffe gituwe ku magezi naye gitulekera emitwe gyesalirawo ndabye abawala bangi kubanga omuwala abawala ku kampasi oba mu masomero eyo abawala kasita obabeeramu ng'oli mbeerera be basooka okulaba nga bakuggyako embuzi batandika okubalowoozesa nti oba olina ekisiraani busima ekyo paka nga kikuvuddeko naye baba baagala lumu kubafaanana so kati olumu ondaba nga naye newankubadde ebibaddewo ebyabaawudde oba bitabudde omukwano gwo si byebiri ebyava mu bigambo biri waliwo kyendabye ndowooza oba famire yayingira mu famire n'emikwano bwe yalinga ebweru yalinanga emikwano ejamugamba towa abasajja ssente egyo kanje kuba towa musajja ssente omusajja akyuka n'awasa kuba waliwo n'abakikola nga mbalina bange ba famire nakyerekera kuba yajja nakinneegambira kubanga waliwo abafamire beyayogeranga nabo nga bamugamba omusajja ojja muwa ssente akyuka akulekewo osobola nofuna omusajja uma naye ate nga bantu bange kati omu nali ntudde wano muntidiro wano mu ntebe ya bambi nenkwata essimu gye bwe nti nakwata essimu bwe nti ningenda okera mu WhatsApp message nga ndaba ina WhatsApp message nyingi ningamba onayobayoga ngenda okwanga oli byamugamba nga abamugamba byange ningamba nga wa famire yange nera nengana okutabuka namusonyiwa banange
tweyanziza nnyo omukisa gwe tuwadde naye ffe abamu twesunga kubeera kwambala amakanzu kubanga yo omukazi tumulaba ng'ajja era tumulaba nange mutima gwange sibeerangakawo nenywa nti saagala bwagazi kuba era singa bangi babampadde kunogoga ne si kyenjagala kati njagala omuntu nga asazeewo. Mbulira ebintu bitaano singa omuwala eri abadde alaba ebintu bitaano byogamba nti omuwala gwenjagala kuba togera noonya malayika ye taliiyo ebintu bitaano byogamba nti omuwala gwe nnaawasa musuubira okuba nga alina bino ebintu ebitaano. Kasaba nga alina eddiini kyekisooka ekyokubiri nga mugumiikiriza ekyokusatu nga yaniriza abantu muntu wakwaniriza abantu ekyokuna kibe ki mukwata mpola era bwenjo kitwala bwentyo ekiba kizze ng'aguma n'ekyo. Ekyokutaano nga mulungi naye nga era si mulungi akanga waliwo abalungi abakanga nalina ngejja kutunuuliddemu waliwo mulungi akanga ennyenyenyenye oyagala omuntu ng'akusanyusa ku maaso okulaba. Emyaka ndowooza 2 nga mu 2 awo mu 3 mu 4 bwegiti awo oli mu 3 mu 3 kati woyagala 2 kuva ku 2 kukoma kwemeka nga 25 awo 25 omuntu oyo bwati aba akuze oba mukuluko kuyiye mu myaka naye si wabi. Tusaba Mukama akulembere olugendo olubane okuweweranga maze okulaba nga nkomyewo wano ng'abantu mbagamba twabadde ku kwanjula Mukama bw'aba tusiza ne ku mbaga nga tugibaddeko ne ngamba nti bannaye mukwano gwange kati nkakasa nzije wano nyekka caayi nga si bwe wati ekyo kyensaba Allah akitukolere. Allahumma amina. Akitukolere wona oli muntu mulungi lwaki ngamba saagala babikugambe mu bigambo oli muntu mulungi okusinziira ku kitundu. Omusajja oli seeka musomesa avudde ku ssomero najja atulabe. Sister wakubidde essimu nga tuli wano ng'abuuza baani abali awaka. Abantu okufa tebafa ku muntu atafiikako. Bwe tulabye wali maama kugamba waliwo omukwano ogwo ne bobadde kuba tubadde tuvuganga mu tutulembedde maaso ndabye abantu bobadde ng'oyitako awo ku kitundu omuntu ayisa abantu obulungi ne bawudda ku kitundu ezo jambo zendabye bazenga bakukubira gosaana kubeera w'abavubuka bakyamaanyi era munne kuno bali bagana kukimpa n'embigaano ekyaki ebyobufuzi sibyagala tobyagala bali bakuwaki kansala bali baga bampe kadi nga weeri nga babanopo nembaga bannange mweka kunteka mu byabufuzi binafuyo nopo wali gitutte ndi wanopo neje enafuyo kola kide mu kiwulire ekyo ndi wanopo era ne kumukutu kuno kwendira nane gundi jendikere ya nopo giraba mekugamba binafuyo omuntu okukola kugamba obyagala ntoyagala bikufuge nnyo ogiraba ko yino ngiraba nope is our party Uganda WhatsApp group awaka tetuli mu byabufuzi nekonye nga ndaba mutuzo omulungi bambi mpozi nekyalawo nira n'omuzi n'omwami kuno yangirawo yali agana kumpa mulimu mbi covid yamukwatamu awo nga yakangende nga munonere konteyina ze mu mbaasa eyo bambi yagenda okwaga okikola yanteresako ku sente yantika nnyo sente ze $3 miliyoni 5 miliyoni weno nalinga mu mmotoka nazikwasa zikute ku sente z'abantu ate mune nina ekizibu bwe mba ne ssente y'omuntu ngitambuza nga siriimu kuti ate nze yange ntya nnyo otya okutambuza emiliyoni 2 nga zizo naye totya kutambuza za mulala sitya era nkosozi ne bompa sente mmeka era kuno nze ne bwomutukwata nonteeka wali mu stensen nogamba nti wuno mubbi nonkuba oluyi obula nkwonako seewaana bwewanye n'ekyo kyala okoso yogera ku kitundu mwoli mwendi seewaana bwewanye n'ekyo nkiyina nsaba Mukama akinyweze ate obukkakkamu obwo bwenkulabyemu obukozi obwo n'omwana bujje mu baana bo kituufu ffenna tetubulamu bunafu kuba nze n'ekyakye taata wange wa poliisi singa nkola nnyo emisango okuuma ekitiibwa kya taata sigendangako na mu kkomera siriyingirangamu era nsaba nzigire nga nkuumiraawo era singa nkola nnyo emisango ba singa nnwana sikikolangako era naye juzi nadde nakwidi nga akyogera nti ki tukolanga musango gwonna
ne bwe mukubira essimu abantu bonna bamukubira mugamba mutabani wo ye obulungi bw'ayina. Tokisussa nnyo ate awo naye ffe tulinze nzikiriza kyensoko obadde mugumiikiriza kati nkugamba byendabyo obadde mugumiikiriza omuntu mu bbanga lino ensobi z'abaakoze ziba nnyingi naye obadde omwana wange ekifaananyi kikino ekyo kyo maama kyaddugaddayo mwana gwe nnina oyo sajja watte omwana wuuno bebi naye mukama agenda kusanyusa kyo kyenzikiriza nzikiza nkoleta n'ekifaananyi kya jjajja wange okirabeko ogenda kimpa tumaliza kyo tugenda kifuna bufunyi.